naye bannange eyayambaza Lydia Jazmine ne ka body socks yabadde akayimba kamu akeka akagoye we yayambalidde body socks munda naye nga buli kimu kirabika enema ani yayambaza Lydia Jazmine toddamu muleeta oyo muyaye yakubye sente zo sebo akagundi ka body socks kabadde kayulise n'okuyulisa yes nze mbabuulira mazima nga ka body socks kayulifu oba yalese nga baguze kamo wino ka body socks kabadde kayulise so abantu abagezo laba Lydia Jazmine yabambalidde engoye tebasiima naye performance Lydia Jazmine ya balance the stage ekintu kinendo bakikyoba yabadde atyo benge yabadde first concert ye so ne lwaki Yakoppye nga concept twali anene tuvumirira ekitanda kya Rema kyaleta ku stage kyatunyiza mwali temuwulira kati bano ne baleeta ntebe ebintu bya Jazmine byonna bisinga byabadde akola nga bya copy and paste waliwo we yajjidde ku kyuma nga kiva waggulu ekyuma twakirabako Rema ekyuma twakirabako Shiba kati wano n'asala watukoleremu ka mermaids keeko ka mermaids ayina ebintu bye beekoze ne Ricky Mani nga tebyetaagisaamu baana bato nsobala abaana abato bwemba nga waliwo omwana omuto ayagala ogenda mu kivulu bagamba nedda mulinde ebivulu byebweru naye bano abayimbi be Uganda bali loko bagenda kukola ekintu kikuswaze gwe mukulu waabwe so waliwo omukyalo omuzungu bamwita Katy Perry yes ku Met Gala ya 2019 yayambala n'ateekako candles yayambala eno kando nga ziri ene bali n'atambula nga yeewuuba so Lydia Jazmine copied the idea nedda tebakopye idea bakopye copy and paste naye bwe bakipestinze kando zabadde za ddala omwana yafaananye candlelight dinner yo obaani yabadde designer we bana Uganda temulina bintu bipya sit down mutuule mulowooze ng'ebintu ebyammwe ogenda kopya ekintu kyoli ate tukirabe so musobola creating ekintu ekyammwe naye Mukama Katonda kati bana lwaki Yakoppye nga concept twali anene tuvumirira ekitanda kya Rema kyaleta ku stage kyatunyiza mwali temuwulira kati bano ne baleeta ntebe ebintu bya Jazmine byonna bisinga byabadde akola nga bya copy and paste